Abakulira amagombola balaze okutya nti bannakibuga bandifuna endwadde eziva ku buligo singa tewaba amagezi gasalibwa akadde kano ng'ekifo ebisaaniko gye bibadde bitwalibwa eky'ekiteesi tekikyasobola kutwalibwa mu kasasiro. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kirebe ky'eggombola y'e Kawempe, mmeeya w'ekitundu kino Emmanuel Sserunjogi Weddembe ategeeza nga akadde kano bwe bali mu kattu olw'ensonga nti tebalina bye batwala kasasiro, ate nga n'ekifo KCCA kyegamba nti yagula wasuulibweyo kasasiro abantu bakyesenzaako dda, ate ng'abandi bali mu mbuga z'amateeka nga bawakanya okusuulayo kasasiro. Terekerako okufulwanagana kuba ebisaaniko senga tebiva mu bantu oba tebivaawo buli lunaku nga bwe bibadde bivaawo n'okwongerako obwongezi, kitegeeza tuba tuli ku njegoyego y'okufuna obulwadde nga kolera n'endwadde endala. Ng'abakulembeze kyova olaba ebintu ebisinga obungi tubitambuza kati mpola, tuli ku kino kya bisaaniko. Bigenda kubeera bitya? Tugenda kukola tutya? Wateekwa okubaawo ekikolebwa mu bwangu. Can we dispose of or settle that case out of court? Ono waaviiriddeyo ng'eggwanga likyali mu njega oluvannyuma lw'ekifo ekitwalirwamu kasasiro eky'ekiteezi okubwatuka, era nga wetwogerera ekitongole kya poliisi n'ebitongole ebirala ebibeezi omuli ekya Red Cross bakola butassamu oyo okulaba nga bakyawenja oba wakyaliyo abakyali abalamu awamu n'okuggyayo emirambo eri abo abaafa. Bano tebali bokka wabula beeyongibwako n'abantu aba bulijjo. Wano nno Sserunjogi we yeewazizza abantu okusuula kasasiro myala era n'abasaba okukwatiriramu nti buli kintu kijja kutereera. Tezisobola kugenda ku misinde nga gye gibadde gigenderako ekiteezi, wonna we tunaaba tubitwala. So mbakubiriza mu kaseera akazibu kano ke tulimu buli omu atunuulire ekyaguddewo, tuleme kukifunamu kintu kirala. Ebisaaniko mubimanaginge bulungi, mubiteeke mu busawo era mulinde emmotoka egenda okujja okubitwala eryoke mulyoke mubiteekeko. Sandibakiriza kusuula bisaaniko mu myala, sandibakiriza kusuula bisaaniko buli we mubisuula, kubanga bwe mubisuula bijja kukomawo ate enkuba ng'etonye bizibikire emyala gye tukoze ate tufune obuzibu obw'enjawulo. Era asaasidde abantu abafiiriddwa abantu baabwe n'ebintu byabwe mu bitundu by'ekiteezi, wabula n'asaba gavumenti okulowooza ku ki ekisaanidde okukolebwa embeera eno ereme kuddamu kubalukawo. Abasinga bankola ya leero balina abaana balina ki. Mu kaseera kano abantu abasinga b'e Kawempe abava wali mu Mpererwe abava e Nammere ne bagenda ne banoonya obucupa. Naye sinawulirako nteekateeka yonna yakuwa bantu abo byakulya kubanga babadde bakolerayo bonna manya nti tebakyakola mu kaseera kano. Ekitegeeza nti abantu bwe tugayaala abantu tetugenda kukoma ku abo bokka abaafudde, n'abantu abalala bali ku ndeberebo ya kufa olw'okuba tebayambiddwa. Ntunuulira minisitule ng'evuddeyo okunoonya famirizi z'abantu abo babadde bakoleramu bagenda kulya ki. Mu buufu bwe bumu asabye kalisoliso wa gavumenti obutakoma ku State Hall nga banoonyereza ng'omukulembeze bwe yabalagidde, wabula n'okutuuka ku magombolola nti bingi ebitatambula bulungi. Abantu bameka? Ate poliisi naye ate ereme kubeera nkambwe ennyo ku kitundu ekyo, ebeere ng'erisiivinga abantu bonna nga bwe bali, ate erekkirize ekole n'abantu. Kuba abantu be nasanze bwe nabaddeyo poliisi ng'egobera abantu wala, ate ng'omuntu oli asobola okulokeetinga nti omuntu wange abadde n'akatundu baali wano. So njagala poliisi obutafaananako nga bulijjo ekwatagane n'abakulembeze b'ebitundu, ekwatagane n'abantu abalina amawulire agasobola okututuusa ku kinyusi oba bagasobola okututuusa ku kuyambibwa. Ise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.